Essula ey'ekumi. Mukama n'amugamba Musa nti, ekibonoobono kimu nate kye ndimuleetera Falaawo ne Misiri, oluvannyuma alibaleka okuvaamu. Bw'alibaleka, mazima alibagobera ddala muno. Yogera kaakano mu matu g'abantu, basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Nate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti, bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, nga mu ttumbi ndifuluma wakati w'e Misiri, n'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo, n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri, okutabangawo newakubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri embwa terimuwagalako olulimi, ku muntu newakubadde ensolo. Mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddu bo bano bonna baliserengeta gye ndi, balivunamira nze nga boogera nti, genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda. N'ava eri Falaawo n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti, Falaawo talibawulira, ebyamagero byange biryoke byeyongere mu nsi ey'e Misiri. Musa ne Alooni ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye.